Nani? Ani ya kumenya ukani. Yonna muwolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Wolokoso, wolokoso, wolokoso. Weekend taxi. Kevuzede voli kuchenda musamba kasisa za dufemo mafa radio simbe mpologoma enonje debe nkubuza koyo na josiziro kwa mpozi ngate otumbude nga wetegese mpozo kwiratenga owuliriza program wolokoso weekend taxi esawa zinoze nyiri nga zile dakika munane zakenda kusawa esatu zokumacha nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya atempozi ankuka kalama ja kubelanga negatako bulungi nyo tubelenga ate tuongera okutambuza ekintu kino bulungi nyo nenga tugamba gweke nyiri bobanga mpozi wasubida program eno osobola kudamu ate no download nga buto nyo either ku YouTube oba nogenda ku www.afcloud.site nobera mpozi ngate ofuna bulungi nyo program eno ngambi www.afcloud.site no sanga bulungi nyo program ya wolokoso ejude obulungi ne program zaffe endala enyo ngozifuna bulungi nyo ku site eyo yenyini ne tugamba nti Chris Evans bwe binyuma tekyali kulanga kulala weekend ye jange na kuzomwezi zigenda bera 5 Club Obligato agenda kubera mpozi ngate achanjala bulungi nyo bwe binyuma concert wali ku Club Obligato okuyingira zigenda bera meka ayine emitwale 2 ayine emitwale 5 n'obukadde obubiri kigenda kubera kyakabika kati mpozi ate sawere yenyini mbantandika ne wolokoso banange bajali bange bayaye muliwa kati kinomo muyaye yangu otobusa bayaye njababusa lutuwe muyaye wafe kale njagala kubiddemu bino ebyashiro pharmacy byenjagala Haji Titibya lutuwe Diana oyina okubeerako sekisenga banno nawe Haji Titibya lutuwe abawala bashiro mubadde ki temukyalina wadde n'obulola kale kamba tuninge tugende Haji nawe lutuwe yawo ngenda mbala Haji Titibya nawe kale badde mu bashiro omulundi gumu emirundi ebiri njagala mbere sexe tutandikire wakati Haji nawe tutandikire ku kinyusi Brenda oli off bera mu sexe mukatini wanyini nawe Haji Titibya wanyini omwaka 2020 mugumu inshallah wegunatukira oja kubeera nga ofunye ebinonogo bingi nnyo ebifaanagana n'ebyogenda okufuna olwaleero era nga bijja beera nga tebikyakwewuunyisa nnyo Dr. Fred Sebale ng'ono ye muyimbi wa kadongo kamu mpozi era nga yakuyimbira ennyimba omuli nkwagala mu kyalo abasitamira emmere akasimu kangende nkase mukene gwolese ate nga mpozi ne mu kiseera kyakalulu oba okunoonya obululu obuwedde yasulawo tuni mpozi eno nga eryewaana Dr. Retired Kano Kiza Besije ng'emuwaana nga bwali omusajja ow'amaanyi ennyo ate era nga mpozi ng'emuwaana nga bwali nti yeeka alina obusobozi okubeera nga mpozi akulembera Uganda eno tuni eno abamu temwagiwulira naye nga nzikuba nenzikubisa fujjo bwate ndulu gye bakuba yakanga muzeeyi era nga woowulirira bino Dr. Fred Sebale yasuddewo tawulo mpozi ewa Dr. Kiza Besije bwatyo n'adduka n'asisinkana omulaalo n'amuwa obudde ne banyumyamu ng'abantu abakulu era mpozi bwe banyumizaamu Sebale yagenza okuveeyo ng'olulimi lukyuse ng'ebigambo byayogera ebitegeerekeka nga kakati akatambi kakyuse enzingulula ayogera luvengevenge ayogera kugambo oba luzungu nga tewalina omwakitegeera Olamusizaako mwenna awuliriza
program wolokoso ku Radio Simba amanya Dr. Fred Sebali omwingi w'ennyimba akadogokamu nakinku tuwadde tutudde mu ofiisi zaffe ne tufuna akayimba k'omulaalo awulire yalizaliga okumanya omulaalo yaani omulaalo ye President Museveni omulaalo ye wamulabyeko omulaalo namulabako namulaba era ne twogeraga emozi era togiwulira gye twayogera gye twayogera yeeyo owanze kange ne ngigamba abantu kubanga nategeera amazima ne njagala nga tuuse ku bantu. Dr. Fred Sebali agamba nti yeti yatandikirawo mpozi yatandika ku luyimba lwa Kano okuyimba ennyimba ezikolokota gavumenti yali yaziyimba dda bwe baali babanja ebintu bya Buganda era ne Ssaabasajja Kabaka n'amusiima n'amukwatako mu ngalo. Ku Dokita okuyimba ennyimba ez'okuludda oluvuganya gavumenti bwe nali ntandika okuyimba ennyimba ezo natandika ku nnyimba za Buganda zikwatagane Buganda waliwo ekiseera we kyatuuka nga waliwo okusika omuguwa ogw'amaanyi wakati wa gavumenti ya wakati ne Buganda tefuddeyo ensonga za Buganda ng'ebintu bitambula bubi kakati Kabaka tayogera so abantu beffe tulina okumwogerera kinava nkwata endongo ntandika okwogerera ennyimba ze nayimba waliwo oluyimba tebayita Bukedde Banyanike newabeerawo oluyimba olulala baluyita Akanyuumunyuumu naluyimba Ssaabasajja n'asiima n'akwata ne mu ngalo kakati abantu abaali balwanira ennyo ensonga za Buganda mwalimu Honorable Bote Nambozi ow'emukono era gwe nasooka okuyimbira oluyimba nga tunoonya akalulu ku sayidi ye era n'awangula ne wabeerawo Lord Mayor Erias Lukwago. Akagere ke yali nti yatambulira nnyo mpozi mu opposition naddala ekibiina ekya DP ekiseera kyatuuka mpozi DP ne yeeyuzaamu ebitundu bibiri abamu ne bagenda mu go forward ekya JPAM muyite Amama Mbabazi ate abalala ne beeyunga ku Dr. Kano Kizza Besigye ye n'asigalawo omusajja watunga tategeera waawa akudda paka omutima gwe gwamugamba nti sala eddiiro ogende mpozi ogendere ddala ewa Kizza Besigye kyekiwayo ekituufu gy'olina okweyunga naye ng'agamba tewaliwo n'omu yamusikiriza nti jangu eno badde eno. Kyatuuka nga waliwo president wa DP waliwo Dr. Kizza Besigye waliwo President Museveni mukalwa akali kakola kikagenda mu maaso waliwo okutagalatagala kungi nnyo kubanga waliwo aba DP bagenda nate n'embabazi aba DP abasinga nga bagamba go forward kakati Lord Mayor n'agenda ne Dokita kati ng'omuntu olina okusalawo n'ogamba kati bankole ntya naali badde ndowooza ate abalala baba ne bagenda ate wa Mbabazi go forward kati nze nga sina meeting gye natula na muntu nti tukolereyo oluyimba olufaanagana bwe nabiri byonna bye nali nze nkola teri muntu yasikiriza nti batwatula mu meeting nono yali ndowooza yange nga muntu olw'ensonga zange naye ng'ezaali zisinga obungi ennyo kwekuba nti newaliwo oluwunkulu wakati lwali lunene nnyo wakati wa gavumenti ya wakati n'obwakabaka bwaki nga bw'eri enkola ey'ennaku zino mu bantu abasinga naddala abategesi b'ebivulu gattako abayimbi bakimye nnyo omugaati wa President Museveni ng'omugaati gwe gubatutteyo wabula ye Dr. Fred Sebali agamba mbu teyanonyeeyo mugaati wabula yasanyuse nnyo okubeera nti ebizibu byayimba mu nnyimba ze gye buvuddeko omulaalo yasobodde okubeera mpozi ng'abikolako n'abituukiriza agamba ng'okuzimba enguudo amalwaliro na buli kimu abikozeeko lwaki tamukwatako mu buyala bannange era nze nali nanyimba ku sayidi ye tayimba nate nga mpa omugaati nayimba bizibu by'abantu era oluyimba nalujjudde bizibu by'abantu era ninduyimba nindukuba wali netukola kampeeni eziggwa kati okulonda bwe kwaggwa ebyaddako awaawaawo byonna nimbiraba buki bulungi nensigala okutunuulira kiki ekiddako kati okutunuulira ekiddako n'ebizibu bitambula nentunuulira ebintu bye nayimba nga nyimba oluyimba lwa Dokita nga mbiyimba ku gavumenti bwe ntunuulidde gavumenti ate mu kiseera kino ng'ebintu ebyo ebikozi. Nze nkyasinza otongoza ennyimba eza tabu nga natongoza akayimba katuliyambala engule nentongoza akayimba kafande kakati basewole banyabo mbanjulira oluyimba lw'omulaalo kano tekakubya kibooko. Dr. Fred Sebali agamba nti akaseera ke yamaze n'omulaalo agamba talabangayo mukulembeze awuliriza muntu wa wansi nga President Museveni omuntu akuwa obudde ne mwogera ne baleeta kacyayi ne munywa n'awuliriza kakati ekisookera ddala
ekyokuwuliriza yasobola okumpuliriza nsobola okwogerera obudde bwonna tekira kyakusaaga ne mu ensonga zange nga bwe zimunnyonnyola naye bwannyonnyola ezize netukubaganye okutuuka okuwuliriza okutuuka ku ekyo ng'awuliriza Fred Ssebaale tekira kintu kwegamba muntu aba mukakkamu nnyo aba mukulembeze asobola okuwuliriza ensonga era omuntu wa wansi kikulu nnyo kuba kati nze ani amutuuza ntandika okwogera ebigambo ebyo byonna byonna bwe muwa kino bwanziramu kiri bwe mubuuza kiri bwaŋŋamba kino. Ssebaale agamba mugyeewo obukyayi bantu mmwe lwaki mulina obukyayi okusinziira ku mulaalo ebintu byakoze era temusiimanga muli bakimmwe abatasiima mugyeewo obukyayi era ye agamba ke yavuddeyo nga bamaze omuwuliriza ng'anywedde ne ku kakyayi ka maama Janet Museveni ye akalulu akamuwadde. Buli muntu aba n'endowooza ekirala bwe nagenza okuyimba saayimbe nti bakulanga mulaalo waffe no please omuntu owuliza oluyimba n'olugakino ng'oggyeemu obukyayi natuusiza ensonga z'abantu zonna kubanga abantu abasinga tebamanyi Pulezidenti Museveni byakoze neyanzigirayo ekitabo nentunula bwe nti nentandika okusoma ate nga kituufu ate ng'alina obuzibu nti abantu oluusi abamuli okumpi tebamanyi kugenda kunnyonnyola baki bantu kati nze nenfuna eddoboozi eryawamu nga lwe luyimba nga lugenda kunnyonnyola eggwanga lyonna oba obukadde bumeka obw'abantu nga libunnyonnyola Pulezidenti Museveni byakoze obudde buno oluyimba nabwe nensalawo nenduta wadde vidiyo tenabakolebwa naye ng'ejja kukolebwa essaawa yonna nensalawo nenduta lugende lusomese Pulezidenti Museveni yakoze nakyo ekiddako 2021 era nensalawo neŋŋamba akalulu nkakoze ntya nkamuwadde buno obubaka nabo baabumuwadde abutuleetere. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend. Sabugidewa. Nga tuvudde mu State House. Okuva 2016 President Museveni mpozi yayagala nnyo era abadde nga mpozi akisuubira ng'ayagala sinkana abayimbi ne bannakatemba wabula mpozi olw'omulugube n'omulyo abantu bano ababiri bagezaamu aba basalawo ne beetemamu ebiwayi eby'enjawulo. Ebiwayi bino nga mwe muli mpozi ekya Union Members, UPRS, Wisdom ate nga waliwo n'ekiwayi ekirala Minister of Gender kiyali yagala okukulemberamu bonna ng'omulamwa gwali gwa kusinkana Pulezidenti Museveni abawe ku nsimbi. Wetwogerera wabaddewo ekiwayi ekya Wisdom Kaye nga kyompozi kyabadde kitegese okusinkana Pulezidenti Museveni ekyankwanzi. Wabula kino ab'ekibiina ekya UMA nga bakulemberwa Sophie Gombya bagamba mbu bo tebajja kugenda kyankwanzi lwa nsonga tebanneetereza bulungi era tebalawo nsonga ebatwala kusinkana Pulezidenti Museveni. Bakyetereza bwe banakitereeza bajja kugenda musisinkane. Before we meet the president, kuba ye muzibu okulaba tumuwa ekitiibwa head of state tusobola okulaba prime minister ensonga enkulu netumugamba nti ssebo tubadde tusaba otusomese ku mateeka bwe gabaawo regulations ki bwe zibaawo kuba simanyi oba gyeziro kuba tetuzimanyi nti omuyimbi atuuka kukola ki ne bamubaaninga okuyimba ya okuperforminga okukola anything mu public babitusomese neme kulaba nti any of my members fall victim of this kati mufunze nenetondera bannabitone bannange nti tetugenda kugenda kyankwanzi nga bwe kitegekebwa naye ngamba abayimbi aba umma nti bwe tumala okusootinga ensonga zaffe tujja kwetegeka tusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Vincent Segawa nga naye mukulembeze mu kibiina kino ekyabayimbi aba UMA nga yakulembera abakadonkamu ab'entondo agamba nti bajja kusinkana Pulezidenti mu kiseera nga kituuse naye so si kugamba nti bagendeyo bamusinkane ng'ensonga ebatuteyo yakunoonya kalulu ng'abamu bwe badde batandisa obiti ebeka. Tulina bizibu byaffe ng'abayimbi bye twagala okumunyonyola. Omanyi gavumenti etwala eggwanga budde obwera kugikoleramu nga sigamba nti tutwaliddwa ku lwa kampeyini ne bwaba Bobi Wine era bizinesi zikyemanyi nti era aziregisitalinga mu gavumenti so ekiri kuba gavumenti ebaako erina okukolagana nayo yadde eba tekozeseza mu kiri kya kampeyini.
Martin B nga naye mpozi mukulembeze alina office mu kibiina kino ekikulembera abayimbi ekya UMA agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe banoonyereza abasajja ababatwala okusisinkana President Museveni enteekateeka zaabwe si nnambulukufu basooke beesootinge bo bajja kgenda naye nga si byagenda mu nkola ya kimafiya. Waliwo ensonga enkulu ennyo tetegeerekeka twakunyonyodde nti abategesi abatutuukiridde bangi abo bava mu UPRS abamu union abamu ministry omwagamba mbuno muweleze lisya bwe mukole bwe muti byomabulya byammwe so twetaaga okwongera okukakasa ani nkosa okuba nga oripotinga issue emu ogiripotingira abantu nga mukaaga abantu nga bataano bolina ki oripotinga tu babuuziza kasookedde balonda bukulembeze bwa UMA emirimu gitambula gitya. Wano Jami Kalisha nga mpozi ono ye chief whip wa mpozi wa UMA wetegereza nti emirimu bagikutte kannabwala naddala ng'ebya corporate babitambuza bulungi nnyo wabula n'akukkulumira ab'empapula z'amawulire nti bwe batuuka okuwandiika ku UMA n'abayimbi baba wakali kasitoola akatini ke yayise akakira k'amawulire akakira k'amawulire mukalwanyise bannaye nanga tukutika nabwala ngara kwamula bintu bingi nnyo okusa corporate bingi nnyo telecommunications and staff capacity yaffe nga UMA jakwetaaga okuba batumitinga omukulembeze mukaseera tujja bayitanga tubayise batamale baffe abalungi bamutubeezaawo era mutukolere nnyo kubanga abayimbi tuli bavateebakamugambe banamulayizi muleme tuteeka mukakira kamawulire yes muleme tuteeka mukakira kamawulire bannaye wano bwe twakubidde omusajja amanyiddwa nga Wisdom Kaye abeere mpozi ng'atubuulira kiki kyayogera mpozi ku bantu bano okugaana okugenda ekyankwanzi kubanga ye yali ategese ensisinkano eno ne pulezidenti wabula ye Kaye agamba talina kyakufiirwa kasita ogugwa gukoze ayingidde mu byafaayo. If they don't want, it's okay, I've done my part. Leka history agenda tujajinga. Nti abagambye nti temugenda ne Wisdom yagamba tugende. History is going to judge us because oyo kyali gola ba Museveni. You're not sure nti oba avaako enkya. Kitegeeza emyaka gyonna egittako ng'oganye musinkana naye agenda oganye kunsinkana aleeteyo akapali akuleke ebizibu ebiriwo bibino. Abayimbi baba mabiza. Ekitegera ku bayimbi tezitumanyi abayimbi ba Uganda. 2. Abayimbi corporate etumenya si bayimbidde emyaka yes alagawo ennyumba bikoze bitya ne Shibandi bate biliyoni nga ba Wizkid kwa Shiba akikubye paka mu West Africa ngayimba Luganda. Wisdom agamba nti talabangayo bantu basezi ba industry y'abayimbi nga aba UMA. Akuyise mwogere ku bizibu mukayana mukola ki n'akuyita nti kyangu twogere ku bizibu ebibaluma n'omusaba agenda obeera musezi wa industry ogambye nti nno mbusimanyi corporate ebaluma kino kibaluma President Museveni akuyise nti kyangu tulabe Bayibuli egamba Katonda agamba nti mujje tuteese ffenna Almighty says mujje tuteese kati nga musaba agenda Katonda. Wisdom Kaye yatubuulidde nti ne mu muziki mulimu abamafiya era wano we twategeeredde nti abamafiya ho tebakoma eri watamala emirundi ne mu mubali mwebali agamba mbu bano abamafiya tebaagala kusisinkana pulezidenti nga balina abamawulire lwaki ayagala okusisinkana pulezidenti mu kimpukumpuku kiki kyayagala okuteesa. President Museveni yangamba June abamafiya bwe bayingirawo n'asooka kisikamu okusooka okula abamafiya naye abamafiya bamanyi abaganye bannamawulire okubeerawo nga President Museveni asisinkana abayimbi kakati otaba mafiya nawe wa industry ogaana otya omunnamawulire alipootinga ku music n'omugamba sitajja kgenda n'okuŋŋaana na President Museveni ayisa abayimbi. Ekiseera kigenda kutuuka okusinziira ku Wisdom Kaye ng'obwavu bulumanya abayimbi kubanga baganya osisinkana President Museveni batuuke ku kiseera ekyetunda abakyala abalenzi banywe enjaga batambuze n'enjaga. Tebafuna miliyoni nga 7 bebakuute bamuwa kyokka ogambe nti be bazibayizabo naye bo bagenze ekyo bazifunye ate gwagala kitegeeza okutokera bano bakabakooba abo bafamidde baabo bwe batyo ina tetagenda kutereera kyokola ojjakeera enkya nga bagamba nti abayimbi abamu beetunda bajodde enjaga babye bakusalayaye batambuza njaga ebyo. Wisdom kino nange yakimbuza nennema okukiddamu
ku bana babiri njagala mweronderewo ani Kataala. Wisdom yabuuzizza kuba umma ne kuba advisor baabwe omuli Bebekulu ne banne. Mbu Bebekulu agenda nasinkana President Museveni ate ba advisinga bo tebagenda kusinkana President Museveni. Ani Kataala ku bonna. Njiddamu ayagala agenda amawabiri President Museveni omuntu gw'omulonzi abawamagezi amusisinkana ekiro wagambye temusisinkana kugwe n'oli ani Kataala. Kati okimanyi kiro abo baaganye President Museveni mugenda kutya ku makya bagamba nti yasinkana abayimbi katomanyi abayimbi be yasinkana otasa kusinkana President Museveni yatugamba tamanyi Africa Plan. President Museveni yagamba yakoma okugenda mu kirabu mu 68 Suzana. Kakati yo namanyi ba Suzana ja Suzana batebi wamala. Museveni natalanga mani amdagire yali amutudde maaso. Yali amuyitana muwala. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Safugidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Weekend taxi. Oli ku ttaka lya Ssaabasajja ng'oyagala kufuna kyapa kyo, KCB Bank ne Buganda Land Board bakuwadde omukisa okwefunira ekyapa nga bakuwa loan ku magoba matono ddala. Tuukirira ettabi lya KCB erikuli okumpi oba kuba ku ssimu nooti 477 82 fuuka landlord ne KCB Chapa Loan. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. KCB Bank erabirwa banka enkulu ya Uganda. Gwe guy, soko nyweka n'akantu okawuli. Oyo koko naawe mmanyibwawo. Mwe. Gwe just kagezeeko. Kale leeta. Saakugambye naawe ono Coca-Cola wa bulijjo. Nedda ssebo ono Coca-Cola ataliimu sukaali. Mwana awoomera ddala ng'ono wa bulijjo balogo wamujeewa. Osobola omusanga buli wamu naawe ate ku ssente ntono nnyo. Mwenonyize Coca-Cola, Fanta Orange, Sprite ne Stoney wa mililita 3 ataliimu sukaali ku dduuka lyonna erikuli okumpi ku siringisi 8 zokka. Obubi bwe bumu kati nga temuli sukaali. Coca-Cola. Ejepukuru biri 19 ani asinga kiri wankulukuku mu kisaawe nga nnyo ogw'omunaana. Olutalo luli wakati w'abayimbi abasajja n'abayimbi abakazi. Endongo etandikirawo kwa Subu. Empaka z'ani asinga obuwanvu mu Uganda? Abawanvu mwewandiise tunonya Ssebabi 2019 okuyingira sinza omutwalo gumu ebyuma n'abataala byonna bya Vibes Production. Buleeta obwana bw'ekidi Bajjo Event yakulembedde ttiimu y'abakyala. Bitex yakulembedde mu ttiimu y'abasajja. Ejepukuru 2019 ewankulukuku nga nnyawo ogw'omunaana biwagiddwa Rosebom Mattress ne Darling Uganda. Ba MC ye Bajjo Event na Bitex Production. Honey, you've been on phone all evening and I know that's a girl on there. Yeah, sweetie, it's a girl. What? And her name is Swift. Wait. Some Swift for Bay? Check your number. Wait, you're kidding me. What? 4GB Swift and free OTT? Yes, social bundles now are as big as 4GB monthly at only 15,000 shillings and 1.5 GB weekly at only 5,000 shillings. Dial *133*6# to activate and check out more amazing Swift bundles with free OTT. AfriCell, don't be cheated. It is regulated by Uganda Communications Commission. Nyabo. Wanji sebo. Wamma kituufu mmwe aba KCB Bank musobola okufunira omuntu bid bondi musawa 2 zokka. Kituufu nnyo sebo. Kyotegeeza nti mmwe temuliiko bino byakwetoloola ngifunirawo bwe papa. Kituufu. Katukwanjulire KCB Bank Express Bid Bonds. Weefunire bid bond okutuuka ku sinja obukadde 2 musawa 2 zokka nga teweetaaga musingo. Kyalira bukyalize ttabi lyaffe lyonna. Weefunire bid bond bwecwe. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. KCB Bank. Go ahead. KCB Bank erabirirwa banka enkulu ya Uganda. Wama munywanyi mbuulira gubadde olowooza otya? Abantu abamu bagamba nti eggulu ly'ekkomo n'ekisinziira engeri gy'olabamu ebintu. Nze bw'ombuuza y'engeri gy'owuliramu akayiwa akaweevu okuva waggulu. Gezaako ekyokunywa ekipya ki Skyview Soda. Olw'owoomerwe ekyokunywa ekimatiza era ekikkakkanya ennyonta. Tobuzibwa buzoona kyakusalawo. Skyview Soda ky'ekyokuddamu embeera ya Skyview. Vumbula ebipya omere mu basooka. Skyview. Go extreme. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi.
Okay, nyongera okubuzaako eno gy'osinzira okwembazinga otumbudde lubogola Simba nkugamba nti wale kubira mpozinga ate otuninze kyenda musanvu akasisa asatu femu amafa radio Simba empologoma eno njedembe mu bitundu ebyenjawulo era gye mutufunira obulungi nyo Paul Dungu London ogamba otya njagala okubira mpozinga ate mbuuza ku timu Lana Sophie akapya kajja bulungi nnyo mwebale nnyo okubeerayo Abba ogamba otya mbuuza ku Namuya Rahum ogamba otya Ndabira Agi Nandeye ya Juliet ogamba otya Salongo Siraje Salongo ndi bulu Salongo Siraje abadde ine okugolana kwabadde muno oba mulirwana obali imbuya zimba mukubo batuteba yalese police ate police kati enonyole yagirese okay anko Kalamu abera ingirawo muwolokoso abana maliwa mugire Kalamu kubanga kati Yesu ngajazeko nkulu nnyo Uncle Kaka bambi mwangu weko shoka nawe Uncle Kalamu tolwa wolutuwe abano bagamanga kundi banange we Kalamu mani lutuwe kati abaleke mune bali tuzika abo ayino bera wao basima kale kuchenda baziwa Salongo Siraje bebasimendana bayino bera omnawe kuchenda musamba katiri sasatu kama mwepeli yasimba mpologome nuje yedembe abatufunia kuchenda mubiri akasiri semu www.simba.ug yangara babanga kana jamse kwata mutumude mpologome uluguma baseba ne banyabo nze Kalamu de answer yana jese kwata ngo tumbude abatufunia mubafia mu supermarket boda stage zazara mugwanga supermarket mu butalo bwenjawulo mwena kwata mutumude mpologoma kale nyongera kubatenga zijukiza batali bafaberu werao ekasana nakulwale lolo nyini eranga etujjo kuchenju wenjegera sazi yatani sedda yukira tiro agera soko mpaka so bugali sakone ne paka umupira akati wa best final sakone aba nabulemes FC na rosangayo yangwa emizanyo mingi jigeno kwate kajibera mukasana mujio kasana mukisawe nakulwale nyini awo kumutwalo gumune kubisatu zokazoka muziko gera kwate ofuna kubayimbe kuba Chameleon Wizomanizo Palaso Arina Mubiru Ajaluna Mubiru King Saha Spice Diana Lord Fred Sebata Kemisera Juli Mulungi n'abalabanji nnyo nanga manyini oluva wano ne Sulaiman tugenda kwatenga tweso gasaidi eyo amaso gakubere mukubo kastola be motoka y'emipira eminene egisinga ja tractor kwetujira mumanya tuyingidde ote mutega ngaluli William Sebufa agamba ko ali akuwuliriza bulungi nnyo sagala bantege ngaluli bakuba yenyondo kale akagarwe kali timwe tugenda kubera akatugenda eruwereyo mutukirize basebo ne banyabo tusobola kubatenga tubatulizako n'omwana weruwero noza asoka wabuzeko sali cha bulijjo tetera kumala gayingizamu ko ku bantu abenjawulo naye olwali omunakiriza so kwata tubanjulira omwami Rugwenjagala soka ababuze amanya mpitibwa Mutabazi Paulo nava mu Kizito zone Luwera ata First Kid Uganda abaweereza ba Wolokoso Radio Simba balamusiza mwebale kuweereza eyo yonna tubabeerako nga tubawuliriza muli b'amaanyi mu ggwanga uliza akabeeru bagamba bati abeeruweero baagala nnyo kubanga bandabiridde ebbanga ddene tusabe naze mu kibuga wano naye mbasuubiza nti nja kuddanga mbalabeko naye ng'obudde buno bango naliwanikira Kampala wano era olunaku lwajjo nasibye ndi wanise mu Fairway Hotel nga sitadde na kikumi kyange naye nga neyagala bweyagazi kwiga mu kibuga mbadde na Bambovi naye nga nakomyewo bukomi ensonga kyolwe kukomyawo mu kibuga mutabani wange bwe yawanika ebbango ne ngamba sinza sigala Luweero nga neebaza nina okumubeereramu nenkomawo mu kibuga ate era njagala osooka tutandikireko okusinga njagala twogere ku kigambo contract gye mwasayininga nga muliwo bantu balinga mukaaga yali mu lulimi ki yali mu luzungu biki ebyalimu gwe bategeera nti mutuufu bino byeboogedde nabitegeera bulungi era nukkiriza nti mwena mwava mubitegedde bye nasinga okwekakasamu ebyo naye nga byonna nabitegeere lwakuba mubaamu bye bawandiika naye nga babaawo layini ya point nakakasa nti bataddeko taata w'omwana ono yagenda okubeeranga n'omwana manager agenda sigala nga professional manager ku mulimu gwe kati taata w'omwana okubeera naye ng'akiraga nti yagenda otakinga care byonna ey'okulabirira omwana ng'ogyeko bino byakwambala agenda kuyimba kwegamba nga omanyi nti ebyawaka ebyatunuulira nze n'ebya management ne bisigala nga ebya music ne bisigala ku manager n'ebyengabana ne babiteekamu percentage yali ku 10 nga ku 10 okwo nja tandika ne maama nga maama ng'afuna 10
ye nze nga taata nenfuna 20 engeri gyogenda obeera n'omwana mu ngeri y'okulabirira omwana Weskid nafuna 20 ye eyo ng'egenda direct ku akawunti okutuusa emyaka 18 nga yo tekwatiddwako yadde manager ne management ye yonna nga bweri 50%. Mu ekyo baateekamu nti omusaala gwa manager nga ye 20%. 30% yegenda okukola ku biki kubitambuza emirimu okuwandika nnyimba yo Weskid akolera mmeka ezizemali mugabana kulema kale okutwalizaamu tekinaba kuba kyamaanyi nnyo olw'ensonga nti wadde owulira 20% ezo nga bw'oziwulira naye ng'oyinza owulira 20% kale ne kijja oba mitwalo nga 5 20% ogenda okulaba ereeseyo emitwalo nga 12 naye ng'oli ye bw'akiwulira mukamwa agamba oyo yakikuba dda kati kubanga kati ebya pasenti abanene abali mu sente nnyingi ebabalira mu pasenti kati oli waawulira nti oli ku 20% agamba naye nga yo mu wiiki ataano gajja milioni eno oba mu mwezi kale kisinziira ennaku zino obudde abumalira mukama ebyokukola si byamaanyi nnyo wiikendi zezimu emirimu gibaawo ne bagenda ne bakola ebiseera ebisinga oluusi ne waba nga tewali kitegeeza nti akalimbu bwe kabaawo kisinziira ku bbeeyi manager gy'aba ateesezza nayo. Biki by'ofunye mu mwaka nga yo bukyotandika kuba bukyatandika kubeera watutumu biki by'omufunyemu nga yoga nti omwana ono abintusizza akantu ako kakoze bulungi era nondeeta wano ku mpewo kubanga nkimanyi Radio Simba abantu bagitega nnyo okusingira ddala kyenyinza okugamba antadde ku feemu ey'amaanyi okusingako wembadde nga ndi Luweero kati manyise nnyo obudde buno nyinza okugamba nti ebbanga lyenaakamala mu tawuni wano mwezi nga gumu oba okubanga tegunakoona bulungi naye sirina muntu gwempitako baali mu maayikaayo baali wana atakyuka kuntunuulira egamba ebikwatagana negamba nti oba byabugagga oba byonsuubira nti biri mu maaso. Omukyala yali atugambyeko mwana avayo agubye avayo bisati zigubye lwaki tufunayo mu ako kawaani kubanga wenkugambira nti bya bulimba manager bw'aba alina pulogulaamu ze ajja buzina ssaawa emmotoka omwana n'atuula nga talese nangoye za music kati olwo omuntu afaanana obi asobola otuula mu mmotoka ne bagenda mulimu lwe bajja nga balina bupulogulaamu bwabwe bufaananyi buki ne bagenda kati kiri ekyo gamba omwana aba agubye ekyo kyo maama w'abaana akyogeza busungu naye ng'obusungu obwo nange simanyi oba buva ku ki. Naye omukazi wali olinayo omukazi wa omukyala teri gwowanika ebbango bwerityo omukyala teri naye nsuubira nti saagala byakuwasa bino bya kiyayeyaye njagala mbalaga omukazi ddala nga nkomezaawo omukazi yennyini n'abawagizi nga boolaba nti kati feemu eri waggulu bamanye nti omusajja awasizza. Akati mu wiiki eno waliwo ebadde bijja bitambula nga bitulaga nti omukombye kwerima kwakeka tonye olina olinnye ennyonyi ogende e Dubai mbuliza kino kizingire wamu nakyo mama Fina yakuwadde ssente mmeka okunoga omwana kagende kati mu nsonga eyo nsooka kunnyonnyola kiri kyogambye ensonga y'e Dubai njogerako bwenti abantu basaba bansonyiwa olw'ekyo ekyasoose okwogerwa nga nkombye kwerima naye ng'ekyo nakyogedde nga nsinziira ku ndagaano eri gye nkugambye yakolebwa mu Jenda omusajja ono alina otambula n'omwana we kubanga ono omwana mayina alina emyaka 7 talina kye yeetegerera alina okubeerako omuntu we eiza maama oba taata nekibeera nga naye mu ndagaano kiraga nti nze nyina okutambulira ku mwana oyo naye nga bwe twogerako wali wafuna dda 20% yo n'obudde buno sinazirabako omwana tabanga agenda kulira ekyo tugenda kikola kubanga tuba kwogerako ne manager ngenda kugenda ku ofiisi ye ekyo tukitereeze andage trip y'olugendo nga ebagenda y'olugendo nga olugendo tambula buli kimu akindage bulungi ntwaleyo ku ssomero kiri ekya pasenti tugenda kituukako ku kaseera ke ngenda okumumiitinga yaiza enkya oba leero eyo maama Fina ye sirina kyemwogerako kubanga avuddeyo nnyo okulaba nti asobola okunzikirizisa ekintu ekyo wadde nga nagenze mu Ministry of Gender ne baŋŋamba nti manager ne musabira olukusa olumuwa okumusayiningira okuluma n'omwana nga siriiko olwavuddeeyo natuuseeko omukyala maama Fina kuba abadde anoonyereza ennaku 2 yakomawo kati mu kuva eri era nga ninamu omutima ogugamba omwana wange agende Dubai bw'atakomawo nga bw'omanyi nti ayinza otuuka eyo abazungu obamanyi ne bamulabamu ekyakabi oba bateekawo dola meka oba meka bagamba omwana taddayo kati mu ekyo bwe natuuseewo omukyala maama Fina nantuuza nannyonnyola bulungi nnyo naŋŋamba mu ekyo teweeraliikirira omwana mute agende Dubai ab'e Dubai tebasobola kubeera nga mu Europe kubanga Europe yo kati omwana oyo bamulabira ddala nga golodi era bo basobola bulungi nnyo n'okola ekintu ekyo omwana okuba nti bamusigaza era n'akakasa olugendo lwa Europe bwe lunaatuuka
olwo yuno agenda kunkolera ku buli kimu banaaba mpereza visa agenda kunkolera ku byonna ebyetaagisa ku lugendo olwo era n'ankakasa nti bwe lubanga lutuuse tumubuulire ne bwe zinaaba zeetaagisa sente mmeka wadde miliyoni 10 agenda zenteekamu ngende n'omwana wange kubanga yagambye nange wadde nga abantu boogera bingi gwe wazaala omwana era olina oyitira ku mwana wo bw'otayitira ku mwana wo n'ayitirawo ekiba nga kize nga katonda yaleeta ekirabo ekyo naawe olina okikozesa bw'otakikozesa era ne katonda akunyiigira wabaawo otya ku olunaku gwotya onsibula businzizo wayokukanga kati mwekyo maama Fiina yansuubiza okumpaayo miliyoni z'ensimbi 3 nyongere mulimu gwange yatuwaddeyo era awo transport yatwalo nga 5 kwegamba mwekyo maama Fiina ye yankoze bulungi nnyo kati mu nsonga eyo nange nabuuza akantu ako nembuuza omukulu promota wakakasiza otya kuba kati nga wano ewaffe oluusi tubeera mu kisaawe Kasana mulimu abantu kumpi 200 eŋŋamba abantu abo kati promota akakasiza ati omukwomu nti muzeeyi bw'alaaninga wano ne bamulaba kamera nga zimulabye tebagenda kuyingira mu kibulwako nange nakewunyeza kaze kati kati gwe enakivubo oyinza okugamba nti nno singa mpita omuyindi okuva etizeti ekugirako munne nakivubo tejja kubamba nti otolabanga waliwo sayansi awo sisobola kulimba naye mu nsonga eyo ne promota yaweereza akatambi akatiisatiisa ne mu ekyo neŋŋamba nange okusigaza obulamu abawalabu mbamanyi kati nabeerako e Sudaani mbamanyi bakambwe oyinza okulaninga e Dubai wali ng'oyagadde swaga ne bakusuula mu nnyanja gavumenti esigala ewondera muzeeyi w'omwana aliwa naye nga gwe waggwawo eŋŋamba ekyo kankite ekyo n'ekivaamu abawagizi ba First Kid bonna n'okusingira ddala abali e Dubai Abu Dhabi gy'agenda okikubira wiiki ejja kubanga agenda bakuba omuziki biri ebibaddewo byonna byawedde omwana agenda kujja nze sigenda kubeerako mukulu promota teweeraliikirira nze sibirimu ono ye wolokoso mu weekend taxi kale baseba ne banyabo nyongera babuuzaako na jamusa okwata mutumbudde mpologome nugyo yeddembe wano nno wetudda nsabawulize n'obwegendereza era tugenda kudduka ku sipiidi ekika ekyagulu nnyo sobola kuba tatumalayo ensonga zino wadulaga Robert Zidayo mpitu biwali Kyaddondo awulirizeewo nnyo kubanga yadiringa n'ebintu bino kale batugambanga nnyo nti ziraba muzaale kale nno olwaleero ensonga gyenkutegeyiza okuba nkulukuwo ku myaka gyange era nsaba mwenna mwesibe 2 embakugoba ne mukati kyogeeko yensonga wakati mu wiiki eno nafuna essimu okuva omukyala amanyiddwa nga Nakiberu ng'ono abeera mu bitundu by'ewakaligaawo ono yategeezanga bw'alina ennaku ku mutima olw'omukyala amanyiddwa nga Senga Kulanama nga ono ye pulezidenti w'abasawu b'ekinnansi omujja okumubbira omusajja ye gwagamba nti ye kabona w'abenzikiriza sibenzikiriza y'obuwangu amanyiddwa nga Jjumba bw'atyo n'amulekera omwana babuwe ng'ate n'omwana ono mulwadde wa mutima mutaayi nsaba onywere n'obwegendereza tujja bitegeera mpolampola naye ndowooza katusoke tukuwe Senga Kulanama wange ebintu ebyo njagala okubira mwami Jjumba gwoba obibuuza abakazi beyandaga baali 2 abali mu maka ge nakati bakyalimu nga yabaleka nze eby'omusajja saagala kumanya okitegedde oba mukyala we gyali nange naamutegeera ku luno omukyala bw'abanga yoyo gw'ogamba omukyala oyo anvumidde ku simu omanye omuntu from nowhere nga tebamukugambangako ndi gyali ye najja n'akuvuma buvumi n'akunyonyola nga n'omusajja obuswafa ate ng'akulaga ate gwalwanira kaakati saagala kumanya bimukwatako gwe yazaalamu omwana bw'atunula ate ekira teri muntu asuula musaayi gwe Jjumba talina famire eyimiridde nnyo ng'erimu abantu bangi Jjumba abaana be be baganda be oyo ayogere birala naye Jjumba ku baana muzibu nnyo Kulanama gwe twogerako ne Jjumba gwe tukugambyeko wali ekyasenga kitekeko bino byonna bakirambi kugamba nga bonna ababiri bano bekutegeezezaako betegekera embaga makeke era ng'egenda kubeerayo ku lunaku lw'Essande y'ennaku olw'enkya era nga Kulanama gyeyeebuuzanga ye era yamaze n'akimbuuza omukyalo ono amuwala mpakati era amwogerako saawa zino bwakyavaayo nga embaga ena tetotuuka kyabadde kibuuzo
bakira ku mbaga ye bamugambye abasajja bonna bwe bawasa ne bakyawa abaana baabwe buli musajja awasa abakyaye mwana we oyo obwongo bwe bwerufu nze nga watunudde ku simu yange ebintu bye yanvuma amala n'akulaga omusajja amwagala aye n'amala n'akulaga kubanga Jumba namugamba ani anvuma ebigambo bino nga sikirabangako muntu nze ampalampa n'akujjako essimu n'amukubira n'amugamba mukazi gwe ekikuwalampya kulannama kiki omumanyi nnyo n'amugamba waganda okumpa saano owasamu oyo kulannama n'amugamba nkumanyidde emyaka 9 lwaki saakuwasa n'amubuuza kuwalolabeko omukazi yekwanira omusajja gwe wajja ongamba nti lubaala kimanyi akupeeti nkwagala nti anjagala n'agala seesiimira nereevuma ogira ebinnya ogira biki omukazi tamanyi simumanyi olaba n'abakyala abali mu maka tekuli kampalampa kati ate gwe weewakali gw'otandika okira aya Nakiberu alumiriza Senga Kulanama okumubako omusajja yategeeza nti Senga Kulanama gwe tulaba oyo oba gw'owulirako ayogera oyo mukyala muyaye nnyo lwaki akugamba kino ensonga kagikuwe omanye omukazi oyo muyaye kankubuulire kyalena nze tamanyi kuba omusajja bwoba omulabe tasobola kubuulira abakazi bonna baalina naye bwabanga tamanyi omukyalo oyo nali ku TV n'agamba nti bwoba balabe bajja bange beesibe meka beesibe 2 nga bwe yatugamba okwesiba 2 omwami wange yatandika obuvuyo obutaaliwo ate ng'omwami wange bwe yali agenda okukwatagana n'omukyalo oyo ng'eri abasajja nze talina kye yaŋŋamba nti oba nkwataganye n'omukyala gundi kateeza naye teyamugamba nti oba ninayo omukyala gundi oba gundi kati nze ekyokuba nti bali tebavuddeeyo ekyo takinnenyeza njogera ku bibya kyogera ku abajja bange balala kuba tebalina kye bankoze kati oyo yeeyita Senga Kulanama bw'abanga yatuwoninga ng'ali ku TV yali ategeeza era yali awoninga baani baatamanyi kakati bawulira ng'ayagala okummanya ennyo olwaleero mwami wange ampise ku nsonga ezo ngenda mukono babawulira ng'ayagala kummanya ajja nsange mukono kuba omwami wange ampise era essaawa zino gyendaga nze obuzibu bwe nnina n'ekulanama gamba nti mwesibe 2 ate omwami wange n'atuusa embeera n'agala Senga Kulanama kuwalampa baatamanyi babawulira ng'ayagala okutumanya ffenna ayitewo emukono kubanga ffe abakazi bana ffenna twemanyi tewali yayayonge na munne ayise nze nzeka kubanga nze nataddeyo ensonga ezo mu mawulire ku marediyo ku mativi era nze nnina ensonga ey'amaanyi ze ekinnuma lwakuba nti omwana wange alina ekituli ku mutima tulina okujjanjaba omwana so tesimunenya kuwasa naye talina kuwasa ng'omwana alina ekituli ku mutima tulina omulongosi z'eyindiya aya Senga Kulanama yantegeezezaako nti omukyalo ono atugayanya lwaki yeta tubimuyingizamu nga ye Senga Kulanama ng'ate nga ye Senga si ye yeekwana omusajja yamukwana mulala nnyo ng'ensonga zino wazittanya siraba lwaki mukubira nze ng'omusajja waali mulamu nga ne waali ali mu Kampala nze mu njaga zaaki nze mukalya nze bbaawe nze namukwana eyamukwana ye yankwana nze ate bwe mukwana bw'aba nkwanye nga ndi mukyala we tekimulagira kukyawa bakyala balala era simanyi nti ku bakazi be yali awasizza oyo mwali kuba buli gwe yali awasizza kaaba essanyu bwe yayanjula obwanjizi n'alekaawo bonna yabambuulira gwe oli musajja akavalinza amawulire asoga buli gwe wamuwasa ebyo tebinkwata nako oyina ennamba ya Jumba njikuwe ekibuuzo tewakizimba Kulanama akagari ke yampadde ennamba ya Ssenkagale kabona omukulu Jumba bwetyo nange namunoonyezaako naye wabula emboozi yaffe teyawanvuye nnyo ng'era womanya naatera okufuuka omugole ajjudde bw'aba ekunoonyesaako ekutuukirako ku ssimu eno waliwo omukyala ali wakalinda wano adde alina byagamba nti alabekawo ate alina omwana yabala omutima abantu abo balina ebintu bingi bye banoonya ate sirina komenti yonna gye nyinza kukola nga ngikolera ku ssimu ebo kye mbadde ngezaako okukutegeeza lowooza nti ensonga eyo yali badde egenda mu mawulire lwaki bivaayo mu biseera bya mbaga nzeno kyenaalibadde ndowooza toyinza kundaba lwaleero tojja kundaba ndowooza tujja kukola appointment tulabe bwe tunasinkana ndowooza Friday omugole anaatera ofuuka omugole omukazi naye ku ssimu eyo gye nafunye ayibaiko kyayogera wadde okummererako amannyo otherwise nja kukola akasembayo mu ggwanga mukawandiikireko emyaka nga ninoonya Jumba kyenkugamba kyotawulira nze bbaawe gambako nti nze nafikako ne ŋŋamba omusajja nti I love you teteekwanangako noonya bbaawe oba anoonye balamu be emyaka 9 bwe yamuzaamu n'afuna olubuto kyenjagala okutegeera tamanyangako mwannyina Jumba yenna njagazayo ng'oyogera nange eki eyakunkwana ndi mugole mbuzaayo ennaku 3
Nakiberu mukyala mujja n'atera fuuka omukyala mujja mu butongole ekyembagala yena akinyako bwakigamba kumwaki terienkwatako kubanga omusajja akavuyo akatandire amanyite embaga yaabwe esenze enga yabadde akola kyenjagala era embaga yaabwe terienkwatako era kifa ku kyakubudde nga nina obuzibu oba embaga yaabwe etuuse bw'olaba nze kati nkiyingiriramu weekyo embaga yaabwe nina ebizibu byange ng'omuntu kakati baawo ye yamukwana baawo ye yamukwana oliwo kakati bwaba tusula namasi ye yeekwana ffe bajja be yali atuwoningako nti yali tumudde mu nsonga ze na musajja so kisitazaamu ffe bajja be owulira bwe busiru bwakozesa nze siri mwana muto gw'oyogera naye ndi mukazi mukulu myaka 4 n'okusoba era tampita akawalawala akagari we kali nti olwayo olukadde lutera okumanya ensonda ndowooza Nakiberu kayongere okutubulira ensonda za Jjumba oba oliawo tuzimanyi namuweereza dda ne meseji ne mugamba tagenda kuzanyira kuyita kudde mu bakazi 5 tagenda kumalako nabo kubanga ffe twatonderwa ku yayingidde kuyingire yagala amanye kino mama Fina nga bwe yamugamba nti ensonga z'obujjajja tokubuka eri n'ozibuukira yabuukidde wakyama anoonye walina okubuukira watereevu wagwana naye mugambe tawalampanga kyatamanyi Jjumba yamwegombyeko bulungi naye tamumanyi negwoyogera naye maze n'omusajja oyo emyaka 10 era tasobola kunneegaana era ekyo tekisoboka era tekiriyo era tekiribaayo akimuteekamu olw'okuba alina ssente naye kati katulaba oba yayingiridde ebyalwale byatamanyi lwale tekikwatagana na bya ssente lwale abalwale ne ssente ziba byanzo agenda kumanya agenda kwawula lubale agenda kwawula ne ssente buli kimu akyawula nakyo kulanna amaze ebbanga ki ng'ali mu lubale mbadde nga ebbanga lona badde nga yegaana naye agamba atunda kulakasiidi we ebyalwale tabimanyi kati bwe yakubisa omulenzi olupeesi n'agamba nti kakati omusambi yingira looza babiyingira kiraabu y'amazina gyonayingira n'obaamu ono senga kulannama luno lunaggwa kati mufune yeze nkubirwa nti essimu nga bbe yamukwana n'amuzaalamu amwana waali tolaba nti mulina bye munoonyaako bunoonya babaguze agala muntu ampalampa agende ewa bbe yamukwana nze nga Fulannama saagala muntu ammanyira wadde okumpalampa ani Jjumba wasangibwa lwaki awalampanze obadde omuntu ampeereza obugundi simanyi mwanyina nze simanyi mwanyinaze seri okuvuma simanyi biki nange bwe mwanukula mulina bye munoonyaako munoonya kunjabya naye buli anoonya okunjabya yayabika ndowooza Amafina kye yatuuseeko mulaba kitono yaŋŋamba siriiko muzimu wadde ogw'enkoko kati namulazeeko yategedde nti ndiko omuzimu gw'enkoko bagenda kwabya leka nange nfunayo antaasa wano munywanyi onayeba olokoso nsonyi okubawuliza naddala bawuza Radio Simba okusinziira mu bitundu eby'enjawulo amanya nze Namutebi Sofia gwomumanyi nga Maama Fiina abira bitambula biki ennaku zino buzibuzeeko naddala eno abeena ebukoto ebukoto nyinza omwana ayinza okukolabira wabwe gye bamuzaala kati ate oyo abamuddamu nze ndabira dda nti babeera baliko ekikyamu ekisookera dda nsi enina okugamba omukyalo oyo nti atuule akuume bbaawe agenda kudda ajja kudda kubanga oyo omukyala ye buli lunaku aba afumbirwa buli lunaku aba afumbirwa oba yafuna kirwadde oba yafuna damagi I don't know. nakugambye nti gwenfunye munywanyi ono amanyi Jjumba amanyi ne mukyala Senga Kulannama kale nakageri kabamanyi kasooka kunyonyere bombiriri kiki kye bali okitegere bulungi Jjumba afumbiddwa emyaka egiwera kuba buli waayagala buli waatomeza waafumbirwa nze Jjumba yafumbirwako era muwala wange Sanyu Namaalwa niye yatuuka n'amwegaana so ye mufumbirwa kubanga bambi bafumbira olumu babeera batabangufu ne bamu naye kasajja kafumbira kubanga kafumbi era mukwano yafunye bambi akantu kafumbi bonna ono awasa ne bawasa bonna bafumbi naye nze kyembasabira Jjumba mba bukulamire alowooza emyezi 6 emyezi 6 ogiweze kwata ensawo bulungi otaagala mubba ssente gwe musaba ajja kukuwa bw'aba alina ajja kukuwa tasobola kugaana kuwa mukyala Maama Fiina Senga Kulannama enensonga gye yakonyeko walinaga nti yetatiisibwatiisibwa era Maama Fiina ndowooza ekyamutukako ebulaayo eyo waliwo amanya ag'enjawulo gasindikibwa ne galinnya nnyonyi Maama Fiina n'agamba naye omwana ono alina amumanyira amumanyi atalinnya mu nnyonyi kati ebulaayo ennyonyi agiyise nti kugenda Masaka
abantu enyonyi agimanyi enyonyi agitegera obulamu bwe nabaddemu abumanyi oyo ayinza n'obutuuka kubanga senga abutuukako nazina amazina ne gukanaafutukanaafu genazina emyaka ayinza okuzina amazina ayinza okulisiiviga abantu abawera 5 abanyaniriza mu Europe abantu ne bankwera pata ayinza obituuka kwamanyi kisendi oyo yenga mujewa naye aleme kudde okwewanira ku mamafira amafe tibamwewanira mafina buli omwewanira kukwagwa bajje bandabeko bajje bawe emikisa ono asobole okufumba obulungi kuba ono ye mufumbi bw'otamukwate bulungi nkubuulira ajja kudduka kale nno akagere kali nti omukolo gwa nkya naye agadde okumanya ku Nakiberu oba olyawo anaalabikayoko nga ye n'ategeeza bw'ati yeyogerera era singa tiyabadde namaanyi nze bondaba kirina wadde kikome singa tiyabadde namanyi singa kuladde amatatandise kuwoganira muba singa tatandise kwogera kuleda ate ayogera bakuba tannaba kumanya ni gwayogera ne abuuze bulungi omusajja yamukwanye oyo omukazi ali antawanya omusajja ajja kumunyonyola mugambe muyitoogo bayita Nakiberu atamira omukabereberye akugambe bw'oba oyingira obufumbo buyingire omanyi kyoyingira naye bw'oba totegeera wali badde weesonyiwira yamakudalanda yakafuna obubaka buno kyayingira takitegeera akyesonyiwe atunde black acid we kati bwerayo ku mukolo togenda labikayoko wakiri ku mukolo mumbaga ku mukolo nze sinza kubeera ne mukama wange ateeka okubaayo nze nsabirira omusamba kabereberye tewamala ogwo gwo gulina okubaayo mu buli ngeri tukugamba www.afcloud ojja kubeera mpozi.site ojja kuba nga otufuna bulungi programu eno yenyiri ate mpozi abayimbi abagala okubayambako ku promotion abagala oba managinga mujje wano kati oba mukube ku noti 7 noti 2 emyenda 2 n'ekyenda ojja kubeera nga ofuna bulungi nze kyendabyeko sikyanenya bakyala oba bawala bato banwanira ebbuba ne mu bazeeyi gyeriri abazeeyi balwana papa bafumbi afumbe bannange. So come you guys, get serious. Hakatorambula kasaweddeyo.